njagala tutuukire ku nsonga eri mu ddiiro essaawa zino oba eri olwoba social media ey'omukyala omuyimbi Rema Namakula wamu n'omwami we amanyiddwa nga Dr. Hamza. Over the weekend tutumanyi kiboozi gye kyava from out of the blue ekibuutikira internet nti Rema ne Dr. Hamza maneya n'emu they are no more. Nengamba nti munnaye mama wo azi omukazi osaswa akwana osaswa kubakomita mama mukazi gotasobola kuyisaamu ggaali osaswa akwana osaswa kwebakana embuliri nita mama Rema Namakula she's your mom. Yeah. Okay. Aho kati nkategedde. So emboozi eyo nebuutikira social media nga bagamba Rema ayawukanye ne Hamza. Nengamba nja kunoonyaako ebigambo ebigambo by'abantu abantu bo bali okwogera abantu bagala relationship eri straight way wala nga relationship eri message lingi nnyo babawo ebigenda maaso ebyogerwa but end of the day nti kyetulina okukola nga ffe abantu twekugezako kwagaliza bannaffe babeere mu mbeera ennungi si mu mbeera embi. Rema muntu ne Hamza muntu love esobola okubeera love esobola okuvaawo but lwaki tu celebrating nnyo nga love zaabwe eweddewo kati kimu kyekiri ku Shamim Malende abantu basinga obungi nnyo basanyufu nnyo but end of the day nti waliwo ekintu kye bayita ak'omuntu kakulu nnyo mu bulamu bwaffe ng'abantu bw'ogaana okukozesa ak'omuntu mu bulamu bwaffe ng'omuntu wekanga nga n'ensi ogikunguddemu ekyo kyoyagaliza banno okubeera. Tugambe nti relationship oba obufumbo bwa Rema waliwo n'abantu abali eno ebbali ababulwana teri muntu bibaddewo ebbanga olunaku olekera ku makya noteeka omukazi ku social media ojja okutegera nti abantu bulijjo tebakwagala si buli muntu yena kusondera esente okugenda ku mukolo oba okukwanjula aba akwagaliza ate gye bamuzaala yeewa omukazi ayambadde atya okwanjula kwaye kubadde kutya nga bibitutte abantu okitegera buli ku muntu ajja ku mukolo ku 100 oyinza okusanga abantu 7 nga tebakwagaliza naye nga nesente asobola okuwa 10 ganku ninga azze kulaba exactly kiki ekigenda mu maaso. So Rema Namakula obedda bitambula mbiraba but kyemmanyi nti ezo ngambo z'abantu si bituufu ng'ekigambo kye baga nti Eva Namulondo Rema yamugobye tomula nga bali naye. So engambo z'abantu ku bantu ba celebrity naddala abantu abalina amanyi kati ensi enoonya nnyo Rema okulaba obubi bwe ensi enoonya nnyo okulaba nti Rema alemerwa ensi enoonya nnyo okulaba nti Rema relationship gyayingiramu tekola but relationship y'abantu babiri abokusatu be baana abokuna ye family wakati y'omusajja n'omukyala kati ffe bamikwano tuli others nti era w'osanga omukwano gwo asobola okuyingira mu relationship yo nakuadvise nga manyi takwagaliza because toli nte oli muntu omuntu tebalina musiimira alina okwesiimira okitegeera era nsanga nnyo abantu banyiza gwolaba njagala mama nga ayagala oba tata nga ayagala nfuna omusajja bw'ati oba muntu musiru. Jacobo, well and good ebibadde bitambula over social media kw'emboozi ya Rema kyamukisa mulungi obadde obiraba era nga majority esinga evuddeyo egamba obufumbo tebukyaliwo olw'ebikola maybe ebaddewo mu bufumbo bwabwe bugamba mbu Dr. Hamza cause Doniasa yavaayo n'agamba nti munnaye nti Dr. Hamza abadde ayenda mbu alina omukazi gwapepeya naye n'amujja n'amutwala ku bizinga eyo nga bagenze kupepeya. Naye kati kyoba omanya Dr. Hamza musajja musiraamu kikyo wadde mbufuna akinya ala n'ekirala nti buli musajja yenna yamanyi engeri gy'atandikanimu obufumbo bwe bwe tunaakeera ku makya okuba nga tuwuliza nnyo ebigambo by'abantu otuuka ekyala n'ova ku mulamwa ekirungi ekiriwo nti Rema ali happy ne Hamza nga bali happy ffe byetwogera tebirina makulu byetwogera biringa nga mboozi z'abantu b'osanze mu mabaala mboozi z'abantu b'osanze ku bodaboda stage kati social media yafuuka ekyo ti social media zemboozi zosanga ku mabaala zemboozi zosanga ku stage ku makubo nga boogera ku 100 oyinza okusanga nga 20% ntuufu nga 80% si ntuufu
Kyova nti obulimba ku social media bwangu nnyo okudduka dano amazima gagenda okuvaayo nti Leema ne Hamza bali bulungi nnyo nga kiri too late nga damage zasoose okukola ki weesange bakkapo nga emitima gyazo tegiri famu weesanga kola ki. Jacob, Dr. Hamza ne waba musajja musiraamu nga wakufuna haki nnyo. Kino kiri si kya tolina kusooka kugamba mukyalo n'omugamba nti munnaye naye omukyalo mulala gwe ngenda okugattako. Omugamba mu mateeka omugamba. Kati Rema waba akwekyanga lwaki aba yeekyanga? Gwanaga nti yeekyanze. Ye waki oswentere maso okwekyanga? Ye waki oswentere maso okwekyanga? Nti muneka tuli kubitambula. Leema amanyi kyayagala. Leema yabuulizibwa nti omusajja aba wuwo ng'oli naye wano. Okitegeera? Ate Leema mbaida mukazi mukakkamu. Okitegeera? Ebyensaa bitegeera. Nedingi yayingiramu agimanyi nti omwami alina sabuzi okubeera ne akinya akimanyi. Okibanga gyekiri nga kyatuukawo oba nga kigera kutuukawo aba nga kimpulaipulani okutuukawo. I think mwetegefu akikola ki? Omukazi omusiraamu kiba kizibu nnyo ogaa nti ojja kufumba wekka. Era ojja kukeera mu kyomba nnyo nti omusajja wana ajja kuzzaako. Kuba amateeka kikkirizibwa. Era nabo bakimanyi nti no. Badde manyi osooka kufuna permission okuva wa mukyalo. Noba nga ogifunye oba okifunye. As long as osobola okulabirira abakazi baabana ng'omukazi tebajjula. Namba emu nga kyomuwadde nga namba 2 ajja kifuna, namba 2, namba 3 ajja kifuna, namba 4 nga byajja kufuna ekintu kyekimu. Ekisingira ddala okuba ekikulu mu busiraamu. Yesebo. Kati kino ekiboozi kijja kitya okubeera nga mune batandise okukitambula? Bodaboda stage ky'oba omanya. Social media bodaboda stage. Era bw'ogigenderako nga ng'omuntu manya entegeerayo nayo eringanga ekyo ky'ogenderako. Ekitegeeza naawe obirabanga naffe bwe tubiraba. Biri mu bigambo si bigambo. Ebigambo biri okwogerwa. Ate entertainment n'okubeeramu amawulire. Okitegeera? Tekinanga nti omuntu ke boogerako baagala nnyo okuwulira ki kyayogera. Nagamba okutegeera omukazi omunnayuganda nti alina amagezi ng'agudde mu buzibu. Ojja kutegeera nti omukazi ono alina amagezi oba talina magezi. Oyo avaayo okudifendinga ekintu kyalabe ku social media akoleramu era nnyingi nnyo. Naye Leema kimanyi ali mature enough. Bino byokuvaayo okwogera. Ebyakenzo byatwala emyaka 2 mu bitegeera. Naye nga ffe tubimanya babimanyi. Naye nga bituta emyaka egyo 2. So n'ekino kinaba kituuseewo nga kituufu. Mwenda kitegenda kituuseewo kubanga takweka. Kubanga obwenzi bufuuse obwenzi bwe problem. Teri musajja atali mwenzi. Teri musajja atali mwenzi. Musajja ali omu atali mwenzi. Teri Yesu. Jesus atali mwenzi. Yafa nga ali mbeerera. Negenda mu Bible. Jacob yalina abakazi 2. Samson yali mwenzi muzibu. Olwo ne yagala mukazi wa taata be. So teri musajja atali mwenzi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalina abakazi bameka? 9. Okitegeera? So obwenzi kyekimu ku bintu Katonda byawo omusajja nti ffe abasajja tetulina kkomo nga tuzaala, abakazi balina ekkomo nga bazaala. Nti omusajja asobola okuzaala abaana 5 mu mwaka gumu, omukazi azaala omwana omu. Ate omusajja ku myaka 9 asobola okufunisa omukazi olubuto, ku myaka 10 asobola okufunisa omukazi olubuto. Itasobola. Kiba kitegeeza nti mu butonde bw'ensi alina Katonda engeri gy'awamu libata omusajja. Tukyagala oba tetukyagala oba tukivoola mu Bayibuli ne mu Qur'ani nti mu Qur'ani olina okubeera abakazi n'aba. Ne Nabbi Muhammad yalina bameka? So bwebanga Nabbi Muhammad yalina 9, kiba kitegeeza nti omusajja yenna ajja kulaga nti no ayagala ggwe ne behind the closed door nga amaze kutegeera maca omulambo guli wali ojja okutegeera amazima g'omusajja. Nti omusajja mu Buganda tebambalira baana. Jacob, let's assume kale obufumbo buno bugaanye ng'era abantu bwe balowooza nti lwaki bugaana? Dr. Hamza ne Rema byagaanye. Bo tutunula tugamba. Nsobola kusuubira nti obufumbo bagamba buli Walukaga yaliko omuntu wa Rema. Ebyali bigambo. Byali bigambo. Kenzo ne bigaana. Hamza bigaanye. Rema yaliko ekikyamu. Omanyi omuntu nga olina amasannyalaze obanga abantu bakujja emize baganya okuwulira kiki ekikuvaako entegeera ye eriki. Rema n'amakulu abakuvayo nagamba naye nze Walukaga tankwanangako. Abasajja banagamba n'ekikazi kisirusiru gobulana munda nakwana ovayo okitegeera omukazi aliwo okwanibwa oba n'omulema bamukwana n'omulado bamukwana kati Rema yaani gwe batakwana ate ng'alabikako ddala. Ate Rema muntu. And she's famous. Rema muntu amenyeka omutima bamukyawa akyawa
muntu tali perfect, tali muntu ali perfect. Omuntu ali perfect ye muntu afudde olwaleero. Yabeera perfect angera kuddamu kukola kibi kyonna wadde na kimu. Era amazima g'omuntu gabategeera nga amaze kukeera mu makya kufuuka mulambo. Otegeera amazima ge. Boogera ebyafaayo bye, abaana balese ku nsi, obugagga bwe, bw'otegeera ki? Naye ng'omuntu mulamu tosobola kutegeera mazima ge. Kati tusaba busabi Abannayuganda bategeere nti celebrity afa, alwala, anyiiga, avaako waya, otegeera amenyeka omutima. Bamumenya omutima, bamukwabula, akwabula, byonna celebrity abikola ki? Celebrity asookera mu kye n'akwagala, enkye n'akukyawa. That is it. Life goes on. Tewali ekyenjawulo ekiriko nti bo ba celebrity bamanyikiddwa ne balinganga ffe. Yeegayirira omwagala, yeegayirira omusajja okukomayo waka, yeegayirira omukazi okukomayo waka, yeegayirira omukazi amwagale. So ba celebrity tebali immune, nti bali immune ku bintu bya love, bali immune ku bintu by'okufa, bali immune ku bintu by'okukaaba amaziga, bali immune ku bintu otegera. Balinganga bantu ba bulijjo. Ekyenjawulo ekiro babasasula balaba. Nenga byonna betuyitamu. Nemutoyi bagenda by the way. Yes, because they are human beings. Yes. Bubaka ki bw'osobola okuwaaba abantu abalowooza nti obufumbo bwa Rema for now tebukyaliwo nenga gwe kuba kati gwe wakoma oyogerako ne Rema? Yeah. Are you for real? Yes. Mwogera ne Rema? Rema kyali wange. Like, do you communicate? Yes, kyali wange. Kale, wa communicatingako naye ku bino ebigenda sagenda badde. Sisobola kuba bya kisiru. Kati nze mga Rema banaye bwida mawulire. You have to set boundaries mu bulamu bw'abantu. Waliwo olina okuteeka ennyindo yo n'otalina kuteeka mu nnyindo yo. Osigera. Relationship ya Rema eri beyond ennyindo zaffe ffenna n'amawulire. Even if yagiteeka mu media, ffe nga ffe eri beyond. Ekintu kirina okuteeka mu nnyindo zaffe. Music we, video ze, lyrics ze, ennyambala ye. Osigera. Because to be owninga. To owninga eddoboozi lye. To owninga physical appearance ye. To owninga ennyimba ze. Otegera. Naye relationship. That's the problem. Nti bulokera ku makyo kujjayo omukazi n'omuteeka mu nsi. Omukwasizza ensi. Omujjajinga alina akabina, talina akabina. Musajja oyo alabeka bulungi. Yagula nki? Yagula n'akabina. Nedda obeera mu nkwano ng'ovudde mu mukwano guli miserable. Nojja mu mukwano gukuwa emirembe buli kimu kita. Abakazi abo balaba. Omukazi aba mubi ku musajja tamanyi mulabirira. Omukazi aba mubi ku musajja tamanyi mulabirira. Omusajja omukazi wafuna omusajja amanyi omulabirira. Akabina kavaayo, ayeruka, ebbere livaayo, agejja buli kimu. Niye wabanga omusajja siravu dokita. Kano nkubulya mazima. Nkubulya mazima muganda wange. Ndi mulamu bw'ensi omusajja tamanyi kulabirira mukazi. Omusajja tamanyi kulabirira mukazi, agubye omutima gw'omukazi, agumye obubiri gw'omukazi. Omusajja amanyi okulabirira omukazi, ajjayo buli kimu ekirungi ekiri mukazi. Akabina kajja, sikini ekyukako, ebbere ligikyuka, eriiso likyuka, emimwa gikyuka, awanvuwa, ayambala bulungi. Yoyo omusajja amanyi okulabirira omukazi. Naye omusajja tamanyi kulabirira mukazi, asibuusa omusajja. N'amufeedinza. N'akabina kakola omukazi yandibadde n'akabina kakola kati kaliiko. Jukira ndi Katonda yatonda ekijimisa omubiri gw'omusajja. Ekijumisa omubiri gw'omukazi kiri mu musajja. Kyovula nti ofukirira nnyo ekibala ky'omukazi. Awo nyigidde lwakojja nsabiseemu. Ofukirira nnyo ekibala ky'omukazi. Omubiri gwe gujimuka ne mutandika okufaanagana. Naye omusajja tamanyi kulabirira mukazi, asibuusa omukazi. Ekigero kinoonyerezeeko mu byafaayo. Wetegeeza abantu abaludde nga emyaka 2 ebikolwa bifaanagana, embeera zifaanagana, n'oba nga entambula efaanagana nga baludde ebbanga ddene. Omusajja waba amanyi okulabirira omukazi, omukazi tajulwa, taba na pressure. Akaviira akafunira mu budde, ekyokulya kifunira mu budde, ekisenge akifunira mu budde. Ne mulimu essaawa zino omukazi ng'ali mu bufumbo naye ng'ekisenge tebamukwatako nga basaza kukuza baana. Katukuza abaana naye ng'ebisigala tebikikwaki tebikyali. Mbadde nkugamba Meya, bugambo ki bw'osobola okugamba abo abantu abali especially social media indoors babadde boogera nnyo bitambula everywhere.
nti Rema ne Hamza nomo bigambo ki byosobola okubawa ekigambo kyengamba buli muntu yenna si wa social media yekka. My relationship is my relationship. Relationship yange teyina wekwatirako teri kwatirwako. The best way fa ku mudaala gwo because now ine bizibu byo akwanye sitabimanyi singa nawe badde nga omuntu omumanyi fensi yandadde kusunga naawe. So tuyiga okwagaliza bannaffe nga bali mu mukwano, tuyiga okwagaliza bannaffe ebirungi naffe ensejja tuwa ekirungi. Jacob bwe kinaazuuka nti binavaayo maaso awo nti kituufu obutakkanya bw'abantu obufumbo bwali bwaggwawo ogenda tugamba ki? Life goes on. Never settle for less. Nkubiriza nnyo omukazi yenna kabe musajja. Don't settle for less. We are here, we only live once. Omulundi ogwokubiri be bana betuzadde. Ku nsi kuno olina okubeera omusanyufu. Tobeeranga mu relationship ng'ekumanako emirembe. Tobeera mu relationship ng'ekufuula ekintu ky'otaazaalirwa kubeera. Relationship eky'okufuusa omuntu omutemu. Relationship eky'okufuula mbega. Nonako okubega ku muntu gw'oyagala. Nonako okusobola owa boda ngende yakeeka oba emmotoka gyeri ngende yakeeka olabe relationship eba ya pressure giveeko. Relationship eky'okubbisa ng'omusajja oba omukazi gw'oyagala wa bbeeyi nnyo kugwe nga tomusobola ng'ofuba otuukiriza nidize naye nga tosobola. The best way muleke agendemu abo abasobola. Relationship is about you being happy, not the public. Because the public, wala Katonda yazukusa abafuna atambulira ku mazima bamugeya nga afudde. Kati who are you? Honorable. Sebo. Tutunuulire ekimu kuba tutunuulire kya Shamim Malende. Briefly. Shamim Malende. Honorable Shamim Malende. Ne ayinamu era obutakkanya n'omwami actually bwe yamusuddewo agenda n'omusiguze. Kyanaku nnyo nti Shamim Malende ali mukadde akazibu. Katana kutegera nti ali mukadde akazibu. Because member of parliament bera n'ekitiibwa ekyenjawulo. Nti oba amakago gakolemye okutereeza. Kati ffe bannakampala ogera tukolera ki? Ekyo yakirowoozezaako. Timbamu ebiseera ebisinga ebingi ebintu ebimbi olina okukwata osooka ove mu kalulu olwekubiteke public. Naye tosobola kubanga ogenda mu kalulu. Akalulu ka vetting, akalulu k'abantu. Kati abantu bonna basaba otya akalulu. Kigenda mu affect. Bagamba nti bbaawo twamulayo ku TV ku social media ng'agamba omukazi yazze n'akwata ebintu bye n'abitwala. Olina okubeera mu business ng'ogimanyi nti business gy'olimu abaguzi be bano. Abaguzi bano baagala ki? Kiki basinga okugula? Kyekino kibawe mu bungi. Naye tosobola kukeera makya kubeera mu business nga n'abaguzi obabuusabuusa tobategeera. Ate n'omusajja okudda ku TV okulaga ensi nti maama w'omwana wo yakutta ebintu n'agenda kati batamuwa kalulu. Era ajja kwekwasa nti bbanga watu yavaayo n'akola bw'atyo. Kuba batugabe n'obulwadde babadde afeekinga bulwadde. Kati ebyo byonna byaki? Shamim Malende. Omusajja yabyogedde nti amanyi amazima agali g'obulwadde gaki? G'obulwadde bwe. Ebyo byonna byaki? Because once you become a politician, you become dirty. Because politics is a dirty game. Era wosanga omuntu ali mu politics nga atali dirty. Oyo omuntu omwagalanga nnyo. Ba politician balimba, bawaayiriza, bakola ebintu ebibayisawo bokka. Nobanga ekintu kyo kimuyisawo nga gw'olina okufaffa yayitewo. Ba politician. Awo nyini Shamim yavudde n'agamba nti yamutiisatiisa. Omwami atiisatiisa Shamim Malende. Bwe busiru. Omuntu ayinza okuba nga yasoma ng'alina diguli nga lawyer. Naye nga lwa amagezi ga nnyabo. Amagezi ga nnyabo gamanyi? Aga maama. Yajja kuyonka ku bbeeri ya maama we. Mulimu ebintu bitalina kwogera. Omusajja n'owakeranga ku makya n'akugyamu ekiwanga. Mulimu gwonga gwe omukazi okuprojectinga omusajja oyo. Omukazi wakeranga ku makya n'etikka olubuto emyezi 9. Mulimu gwonga gwe omusajja okuprotectinga omusajja omukazi oyo. Even if avudde mu bulamu bwo, even if akyalimu. Kibi nnyo okulengeza taata w'omwana wo. Era kibi nnyo okutambuliza taata w'omwana wo ku mimwa. Era kibi nnyo okusunga taata w'omwana wo because osunga taata w'omwana wo n'omwana wo bamukoze ki? Omusunze. Because entumbwe ate by the way akusigalamu because a woman is a keeper. Omulubuto emyezi 9 n'akuleetera omwana. Era still n'enkwaso zo nezisigalamu ye. Zitransferring nga nezaniko mukyusa embeera. Nanako kufaanana. Omukazi afaanana bbaawe. Enjogera, entambula, ebikolwa bifaanana bbaawe because omukazi mukuumi. Omukazi asookera ku makya n'amuvinga on nga badde mukazi wange n'akwagala. N'azaala omwana ng'alina emize gyange. Ng'alinamu kajjini akange. Ninga omwana wuwo. Kituufu.
So buli kimu kye tuba tukola ku baagala baffe nga love eweddewo tukyegenderezenga. Bw'oba love eweddewo eba eweddewo tugikaka. Mulaavu mwali aba babiri, muyambula aba babiri, ne muzaala aba babiri. Lwaki okitegeeza ensi? Ate oba omuyivu nga tunakutunya mu kamera soka obuuze kino kingenda okwogera mu kamera kigera kundeta damage ki? Omwami agamba mbu batoba bonna bonna omukyala. Nonsense. Nonsense. Mbu batobye bonna baali bonna bw'oba atoba ne mukazi wo siriko gusirisa omumwa leka ensi ejajinga omukazi. Kolera Katonda, kolera kulwalira bonna basiraamu kulwalira oga nti ntawakanya mutima lwalira omukazi mulese siga kuddamu kikogera oba ayogedde kamuleka ayogere. So yabadde mu bukyamu okuvayo n'ayogera. Bonna babadde bakyamu kuba twali twagala kubimanya. Okay. Ose mimu anobye anoba agende naye mu aya mu Qur'an teriyo aya ekkiza Shamim Malende kunoba. Teriyo kizibu Shamim Malende kyayinza kusanga mu bufumbo ng'abakazi abali mu Qur'an tebakinangangako. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yafuna abakazi 9 abakazi bonna balina ebizibu naye babigumira naye Qur'an eboogerako nti baliko mu bulamu bwani bwa Nabbi Muhammad. Kiba kitegeeza nti Shamim Malende ng'anobye ng'agenza omusajja omulala ali mu kukola zina. Mburaini ye musiguze sewuunya wanange Rain nakolanga ku radio nampulira nga ndi ku radio najizana naye hunalebo oyo ali mu kalulu tumuleme mukuba because okumukubwake kuyinza omuleka okufiirwa abawagizi bwe but mu media ebyo byonna bibeeramu esobola okubeera stand nga batugambe anoonya nnyo sympathy family ngebeera stand jangu tusengula ebintu tumanyi tujja kuddingana nga stand yakumukola ki kumuteeka mu bantu naye kisukubanga yafuuka celebrity buli kimu kyakola alinga acoze ne Becky ate nekirawookera nga kumakya ng'oli mukazi mugagga ng'oyagala omuvubuka omwavu muyimuse mutambule ku level y'emu ate naawe omusajja leka kufuuka kayinja mu ngatto because mukazi wanaakulekawo ojja kusigala mu bbanga. Mbwe ebintu babikola bonna nga baavu bwe bati. Teriyo kitabo kya Qur'an oba kya bagaggawala omukazi n'afuuka ensolo. Teriyo kitabo kya Qur'an oba kya Bible kigamba nti omusajja aligabananga ebintu by'omukazi. Never tekiriyo. Omusajja alikoleranga omukazi. Era obeeranga omukazi musajja mukujjukujju okozesa brand ya mukazi wabanga akusinga oba okozesa ku ssente ze niwe musana otandika omufaanagana. Even if omukazi alina ssente omukazi anyumira nnyo okulya ku ssente zivudde mu nsawo ya bbaawe ne bw'aba aziina nga mpitirivu. Nkubulira muganda wange even if omukazi mugagga atya ng'omukazi alina ssente atya omukazi anyumira nnyo okulya ku ssente zivudde mu nsawo y'omusajja we. Kyova nze nkubiza nnyo omusajja w'omukazi wo ssente because essanyu lyoyinza okukeera makyo omuwa because essente y'omusajja erina engeri gyewomeramu omukazi, erina engeri gyereetamu emirembe omukazi, erina engeri gyegezaamu omukazi. Essente y'omusajja ng'agiwa omukazi gw'ayagala emuleetera okuba nti omukazi awulira ddala omusajja amwagala. Naye obanga ng'omukazi gw'ateekamu essente omusajja that is not love. Era omusajja akunoonya omukazi alina omupitimu gwe gwagala. Yesebo bw'abakazi ssente. Okay. Emboozi ya Shamim Malende anaye tugenda kubanga tusukkakaawo. Mayor over the weekend twalinayo ekivvulu eky'omukulu Fifa Maker. Wakimanyaako tewakimanyaako? Nkimanyi nakiraba era naliyo. Waliyo? Sound yali nfu, organization yali nfu, abakubi ba bande baali bafu, Fifa Maker kennyini yali mufu. Yes, eddoboozi lyali fu. Gwala abantu bali bakola byali binyuma. Buli muntu yali ali yambadde bubye nga wayagala. Ate abantu kwaliko dress code. Iyo omuntu yena ngaali. Abantu nga bazze mu blood. Genda wetegeza shows of Fifa Maker zibadde mabega. Balabe abantu abamukubira ebivuga bali bambadde. Ogamba abali bakuba abali ebivuga mbadde manya abajja mu. Bali bambadde. Okay. Byakusanyusa. Sound yakusanyusa. Nzira sound yakusanyusa. Nzira nsanyusa. Okakasa. Lento lemu na mawulire. Oli timu Fresh Gang. Bamu na mawulire nakolera abantu. Era nkolera abantu. Sina ko buzibu Fifa Maker. Maybe mulungi. But I think sure yagitegeka bulungi. Ngobolaba mu kyekyali kimisingamu. Sound yali nfu. Fifa Maker yini ndobozi yali likoye. Babaka apo bali bafu. Abakubi bali bafu. Organization yali nfu. You understand? Yes. Audience Fifa Maker jafuna kuleta Africana.
omanyi kyali ku Africana ososigezeganya kyabadde Lugogo. So bwe wopapira nnyo ekintu ate bwe okwegala okuwanga toyagala kulaga nti no gwe funayo abantu bakutegekere gwe tekemu ssente naye ng'ozimuntalinga. Era bwe nategeredde nti bannaye ba president advisor balina amaanyi asooka okwongezaayo obudde kweyo sho. So like yali mu bwangu nnyo okutegeka ekivu, tewaliwo demand. Tewali demand. Anyway, Fik Fameka ye nga ye demand. Ate Fik Fameka nga ye bland nti alya mu performinga mu shows. Kirungi okutegeka show omulundi gumu mu mwaka n'okola tours zo ng'omuntu. Naye waliwo ekintu kiyitibwa nti no yes omusajja akoze show naye yabadde organize yabadde on point. Yeah. Okay. Era banategedde ku olwo nti President Anigina alina amaanyi yayongezaayo sebo hour. Ni bannange kati kiki ekikogeza ekyo? Just neewuunyiza nti presidential advisor mulamba even if takkirizibwa kwongezaayo saawa mu mateeka genda ogogolinge onobuuze omanye president advisor wa president akomawo obuyinzayo bukomawa. Oli president wa muyimbi yayongezaayo muyimbi munne kuba yamukulembera. Tekikkirizibwa mu mateeka. Omuntu ayinza okwongezaayo obudde obumanyi ng'obudde bwayita President Museveni Minister Speaker ate Speaker alina kubeera wa kitundu ekyo tugeze Speaker wa Kampala City Council oba Mayor. Oyagala kuvuruga buvuluzi si kuvuruga anada si kuvuga amateeka gagamba choka edi yabadde talina authority kwongerayo fiki 1 hour tekiriyo mu mateeka ng'omukulembeze w'abayimbi tekiriyo and he's a presidential advisor. Yes mukulembeze w'abayimbi creatives mukulembeze w'abayimbi obukulembeze bw'abayimbi tebwagazetingibwa by parliament tebuli by law. You understand? Tebwagazeti buli kimu kyetugenderako nga ffe kiri gazetted by the parliament of Uganda. Kyova balanya nnyo okufuna copyright ebere gazetted by the parliament. Okitegeera ekintu ekyobanga obukulembeze bwonna buna structure tebwayita mu parliament tebusobola kusalirawo nsi yonna. Okitegeera kati wano chairman wa LC3 bw'oyagala kufuna mundu nze ateekako omukono kubanga nza kukulira security. Nina okumanya basibe bameka bali mu poliisi misango gye batera okuzza security eri etya. Kati edi yakoze kyabadde kikyamu tekiriyo mu mateeka naye nga omanyi nti buli muntu ali mu ofisi ya President Museveni akozesa amateeka ge nga wayagala. Nabbanja yali supposed ajati Hadija Namyalo president meya w'ekitundu oba speaker. Ate ne speaker kisinziira nga ajidde mu bigere bya meya tasobola kikola nga ye speaker because speaker amaanyi ge gaba mu council. Kati meya Lukwago asooka okwongezaayo obudde kwawe bagaba layisinsi ezo. Kale meya tetugenda kusukkakaawo olw'enfunda y'obudde katukomaawo. Inshallah. Neyanza nnyo neyanze. Amina. No problem.